kubeera official naye nga bw'olaba okuva mu buli kwota tolaba obagamba nti tusimbewo. Kale nno ye chairman w'ekibiina kya Jeema ate era nga ye mutandisi waakyo, musajja munnabyanjigiriza era alina n'essomero erirye nga munnabyanjigiriza nga bw'olaba Kwezi nange munnamawulire nange bwe nina omukutu ogwange naye alina essomero erya Kasule High School wali Naluvule, essomero Namusera litendesa abaana bangi nnyo, litendesa abayizi na buli kimu kyonna. Sebo tusanyusa okulaba. Nange ndi musanyufu nnyo okwegatta ku mukutu guno okubeera nga tuwuliziganyako n'abantu baffe yonna yonna gye bali, era mbalamusizza ne bannyo bannaffe abatuwuliriza nembeebaza n'emirimu gye mukola. Mwebale bannange, mwebale ddala. Kaakati Honorable njagala kubuuza ekibuuzo ekitawaanya abantu bonna. Ku mulundi guno otugambe nti temugenda kusimbawo presidential candidate. Ninga opposition mulabawo opportunity yonna ey'okujjajjajja mu buyinza? Opportunity weeri okujjako nti nno kati kyetubaddeko buli kibiina tubadde tukyenyweza internally kubanga bwemuba temunnaba kuvaayo mugende mwenganga omulabe kirungi ne mubeera nga mmwe awaka mukoze eki mwetereezezza bulungi. Kale n'olwekyo ndowooza kati kyetubaddeko tubulaba kati nga bannaffe abakulemberwa Dr. Kano Besigye bazze mu kuwandiisa ekibiina ekirala PFF bakyezimba balyoke baleeta amaanyi ago gonna. Naffe waffe era tubadde mu kwezimba nga tugezaako okwemalamu obumulumulu tebenkere bulungi tulyeko tuveeyo nga tukola ki nga twetereezezza bulungi. Kwegaera ne bootunuulira mu bannupu nabeera babadde mu kwerongoosa n'okwetereeza internally. Eyo process bw'eneebanga ewedde then awo tujja kutandika okutunuulira engeri gye tugenda okulaba nti nno tukola omusingi ogw'amaanyi ogusobola okutwala obuyinza mu 2026. Obudde tebuyise Honorable bwe muba nga mukyetereza bwetereeza 2026 nze ndaba nga atuuse. Obudde tebunnayita. Omwaka omulamba mu byobufuzi kintu kinene nnyo kikyuka. Jjukira lulire twagenda mu kulonda kuli kwe twalimu tugamba twayingira mu kalulu nga situmanyi mbeera bwegenda kufaanana. Ogenda okwejjukiriza nga wazzeewo omuyaga ogw'amangu awo ogwakunta ne gukunta ne gukyusa ebintu bingi naye nga tewali yatuula ndosirowooza nga waliwo yatuula wansi n'agupulaninga nti bwe guto bwebakolaki bwekuba gugenda. So omwaka omulamba kakati tunuulira ku kyemmwanyi ekyaguddewo. Obadde omanyi gye kyavudde? Temumanyi gye kyavudde naye kyagenda okujja. Era ndowooza bannange twasuubiddwa ate guno gwabadde mukisa gwa njawulo kubanga kyabadde kitugasse ffenna abali mu oppositioni ng'abantu bonna bagamba nti tugende tulwanirire emmwanyi. Kakati of course omukisa ogwo situwagukozesezza bulungi kuba ndowooza waliwo bannaffe abagwonoonye naye nga gwabadde guzze ng'ekintu kitugasse. Ate nze nzikiririza nnyo mu kwegatta kuno okusinzidde ku issues. Mulina issue mugikanyerageranya senga ng'okozesezza ya disitulikiti y'emu bado gye bakozesezza okuggyawo UCDA ne Uganda Revenue Authority ogijjawo ne KCC ogijjawo ne National Planning Authority. Tewaliiwo authority oba agency yonna ekolaki esigalawo kubanga otunuulidde sayidi emu. So eyo yabadde ensobi nnene nnyo mu kukola ki mu ngeri gye bagaddewo ekitongole kino nga tebakiwadde mukisa kwennyonnyolako oba nga tebakiwadde mukisa kuleeta abantu ababadde bakibenefitingamu nabo okubaako obujulizi bwe bakola ki nabo okubaako obujulizi bwe bawa. Mpozi ensonga endala UCDA no kitongole naye time yatuuka gavumenti ng'eteekawo ebitongole nga UCDA Revenue Authority, Regulatory Authority, Microfinance Authority, National UNRA yabiteekawo naye era bagoberera policy enkyamu kubanga tebateekawo criteria
kwe basinziira kuteekawo bitongole ebyo. Yes. Bo bateekangawo bitongole nga bateekamu abantu baabwe nga bafuna emirimu nga bagaba emisaala minene. Naye nga tewali criteria gye baateekawo nti katugambe mu agriculture bwe wabeerayo ekintu kyonna nga kimiitinga criteria zino, ekintu ekyo kiba kituuse okuteekebwamu agency. Ekyo tekiriiwo. Ate ne mu kuzijjawo era ekyo kye bandibadde basooka okukola. Bandibadde basooka kukola policy. Katugambe senga nga kangereze waffe mu masomero. Bw'ojja obuzze wange n'osanga nga nina essomero lyange lya private. Naye kale katugambe nga toilet ejjudde. Naye ng'abaana basoma bulungi. Gwe n'ojja n'oga nti lino ndiggaddewo. Tobeera fair. Wandibadde oteekwa okutuwa amateeka essomero mweriggalirwa n'olaba n'ebisaanyizo byeribina, kubanga nnyinza okuba nga ewange toilet eri kumpi kujjula naye ng'amasomero gonna mu Uganda yonna toilet zikoze eki zijjudde. Kati gwe n'ojja n'oggala eryange nga tewaliwo nga tewaliwo criteria, wandibaddewo policy, bandisoose kukola policy ne bagamba kale oba luli kyabasuba ekyokukola policy nga batandika zi agencies ne zi regulatory authority. Bandibadde baga nti kale kaakati twagala okuziggalawo naye tumale okukola policy ti authority bw'eneebanga katugambe tesobola kweyimirizaawo yokka eyeggalwewo kubanga eba efuuse ennyuunyuusa ery'omuwi omusolo. Otegeera bulungi nga bajja bagamba nti mmwe Coffee Development Authority muli kuki munyunyunta muwi wa musolo oba musobola okweyimirizaawo mwekka. Twagenza okutunula mu butuufu nga UCD ebadde yeeyimirizaawo yokka nga sente ezeekolera tenyunyunta muwi wa musolo nga bw'olaba KCCA nga bw'olaba authorities ne agencies endala zikola ki zinyunyuta bunyunyusi mu muntu wa bulijjo. Naye kino kye bazijeewo kyabadde kyeyimirizaawo kyokka kwegamba ng'olabira ddala obukyamu bwe bakoze mu kubeera nti tebasoose kukola policy kyabadde kibi nnyo. Gamba eyo si eteekwa okubeera enzirukanya ya gavumenti yaffe. Tulowooza nti nno Pulezidenti Museveni aludde mu buyinza bino ebintu abirinamu experience. Waliwo byatakyasobola kukola ne tumusonyiwa kubanga amanyi myaka gigenda kuwera 40 naye ng'era ojjo ate nga ne gavumenti enkadde yazirimuko n'alaba n'ekyazisuula n'engeri gye baali baddukanyamu ebintu. So ebintu ebyo tetugenda kusonyiwa, tetusobola kusonyiwa Pulezidenti Museveni. Ezo zibeera ddala nsobi z'akoze ng'omuntu n'okuteekamu obusungu bune nnyo nakyo kyayitiridde. Ensonga z'eggwanga weba tosibe baziddukanya. So engeri yonna ekintu gye bakikuttemu. Ababaka ba Parliament bana ba NRM bo tebalina mwoyo gwa ggwanga kumanya nti kino ekintu kikola kino tekikola. Balina omwoyo gw'eggwanga naye munnange naawe kaakati kwezi jjukira akamyufu kali kumpi kutuuka. Akamyufu ka NRM naawe okamanyi. Musajja ali wano ali ku UCDA naye atunuulidde kamyufu. Mpita atya mu kamyufu ka NRM takyatunuulira ggwanga yetunuulira nga n'olwekyo abo nze njagala kubasonyiwa ngambe nti basajja battu nga n'akamyufu katuuse ate nga akamyufu kano kalimu order from above. Kalimu ne order from above. Alagidde mulangiriro ono. Kati gwe ng'ojjayo omutwe ng'ogamba nti ate kino si kituufu. Abo katubasonyiwe ku kino. Abo bo babagire. Ate ensonga yazzaako okulwanira mu Parliament kondale bw'ogyogerako ki? Ensonga yazzaako okulwanira mu Parliament yabadde mbi. Naye simanyi ani yatandise olutalo. Zaake ye yasoose okutuula mu ntebe ye. Zaake yavuddemu agenda ateese. Ngalaba waliwo ekintu kyateekakasa bulungi nga tekikwataganako na security. Alina omuntu gwe yabadde alabye ng'alowooza nti n'omuntu oyo alina emmundu. N'akwata ki n'adduka mangu akwate akazindaalo ategeeze sipiika nti madamu sipiika waliwo abantu abalina emmundu, kwe kuyimirira okuvaawo. Ate bwe yavuddewo ono najja n'atuula mu ntebe ye. Teyakubye kutuula mu ntebe ye, najjako n'omuzindaalo
oligwe yabadde akola ki oyo akola yagujjeko kirabikanga sijja kwogera bingi nnyo kubanga ndowooza ekyomukisa omulungi kasita ensonga zaake yazitutte mu kkooti naye nga tanazitwala mu kkooti mwenga bannabyabufuzi muteeka okubeeraku kyemwogera ba elders nti nno kyabadde kiri waffe okulwanira mu parliament tekyabadde waffe naye obusobu tebuli nnyo ku gundi ku zaake ku mulundi guno zaake samulabyeko ng'akuba ennumi yasitudde omukulu yamukutte bw'ati amusitula amusuula eri amujje mu ntebe ye owulidde naye ate oli n'aleeta eŋŋuumi nga zitonyanga nkuba owulidde kakati ndowooza nti nno awo wabaddewo obukyamu ate munnange ekyomukisa omubi n'oli naye wa opposition wa FDC owulidde nga n'owekitiibwa Nandala Mafaabi yabadde alangiridde kyagenda kulaba President Museveni ayagala kulaba President Museveni ayogereko ku ngeri ya UCD kubanga naye Nandala Mafaabi ava mu coffee growing area era bebali mu gundi bebayina Rubasta si Rubasta Arabic ate nga bayina ekitongole kyabwe be bakyalina cooperative ey'amaanyi ddala gye bayimirizaawo mu biseera bino ebyamayengo so okulaba nti nno omubaka ono owa FDC nayo erina interest mu mmwanyi ate oli yabadde alwanirira mmwanyi ndowooza omubaka oyo katulinde yagambye nti nno yetajja kwetondera zaake mbuzaake amwetondere kale naye nga kyabadde kibi okuba nti nno bombiriri baki ate bombiriri ba opposition nebakuba eŋŋuumi nze kyesinnaba kumanya era kyesinnaba kakasa nti aba opposition bateeseteese nti tugenda kuba ŋŋuumi anti nalabyeko ka vidiyo nga zaake akola bwati nga naye nga tannaba kulwana nti naye yabadde talina gwakuba yabadde atiisatiisa butiisatiisa aba opposition tebannaba kupulaninga kukuba mmundu bapulaninze kulwana lutalo nga lwa bigambo kati ono munnaabwe ate omu yeyabakoze eki yeyabakoze obubi so sirowooza nti nno kino tukitwale nti nno aba opposition babadde nga bapulaninze nti strategy yaabwe yakukola ki yakuba ŋŋuumi oba babadde baagala kukola walkout which is okay okutambula ne bavaamu kiri okay naye ekyokuba eŋŋuumi kino saagala nnyo kukibasibako ndabanga ekyaguddewo by virtue of the circumstances ne beesanga weesanzinga ng'eŋŋumi enyoose twabadde nga ffe ababeere n'abalonzi ffe tulowooza nti nno kabadde ka planning mbu bayagadde kuleetawo ensasagge baalya ssente baakola ki basobole okudduka si bwe tekyabadde kipulaning okay kaakati nga tunaatera okumalirizaako nalero waliwo ensonga endala nnyingi ezize zibeerawo mu ggwanga nga electoral reforms mukulu Richard Lumu yaleeta ekya lead of opposition okuba nga balonda mulonde bo nga aba opposition naye aba opposition bakikubanuka nti ekibiina ekikulembedde kye kiba kya pointi nga tewali byakumukubako kalulu newakubadde ng'ekibiina ekiba kiri kikulembedde kye kibaleeta waliwo ennongosereza mu electoral reforms ze bagambye Honorable Mpuuga zayagala okuleeta ate n'owulira neza mawu ebintu ebyo bw'obikwasaganya olaba nga opposition erina gyeraga nga sinaba kutuuka ku electoral reform kansooke mmalayo akagambo akasonga kano kakwataganako ne UCDA n'emmwanyi okutwalira awamu nga kakwataganako ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka e Mengo ndowooza nti nno gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka e Mengo naddala owekitiibwa Henry Mayiga Katikkiro bakoze omulimu gwa ttendo tusaana tuba appreciating emabega eri owekitiibwa Katikkiro gye yatandikiranga okwogera nti n'emmwanyi terimba waliwo abantu abalinga baga nti ati n'emmwanyi nazo kikulu nnyo kyetaaga okukola ekyo kiri obvious abantu bakitegeera nti balina okugisimba naye ate kati wano bituuse ku mmwanyi ffenna tulabye nti nno kampeyini ya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka naddala owekitiibwa Henry Mayiga gy'abadde akulembera ey'okulima emmwanyi kampeyini ebadde ennungi era njagala n'owekitiibwa Katikkiro tumusiime olw'engeri gy'atutambuzaamu ku kigambo ky'emmwanyi kino si bangi abaali bakitegeera naye eno gye kigenza okuggweera
ng'emmwanyi erinnye n'ebbeeyi omuntu n'akwatirako ddala ku kasente akawera n'akateeka mu nsawo ne bazimba n'amayumba mu byalo abalala baguze emmotoka kaakati miliyoni omuntu wano okukwata ku miliyoni kyali nga tekiwulikika naye kati mu kyalo eyo nayona gy'ogenda emiliyoni bagikwatira ddala oli n'akwata ne miliyoni 10 nga kiva mu mmwanyi eno naye nga eno ebaddeemu ku maanyi ne kaweefube wani w'ekitiibwa katikkiro wa Buganda omwami Henry Mayiga ate era ne bwe byatuuse ku kuggyawo Coffee Development Authority era yasitukiddemu n'abaako byawanda n'aggumiza ensonga ey'okulaba nti nno UCDA ebeerawo so ndowooza munnammwe bw'aba akoze ekirungi musaana mumwebaze era mukirikogonayizinge n'olwekyo njagala ku bino byonna ebibaddewo okwebaza ow'ekitiibwa Henry Mayiga katikkiro wa Buganda olw'engeri yazze ateeka amaanyi mu kigambo ky'emmwanyi eno. Tugende ku reforms ziri. Reforms nungi okujjako si buli reform nti nnungi kaakati ng'ono yali aleho lumukosi Richard Lumu owa Mityana nze abajeema baŋŋamba n'okungamba nti tugende mu parliament to debating nga batuyise mugundi mu Legal and Parliamentary Affairs Committee tugende mu parliament to debating etteeka lino ati nere sirineetaagisa kulyeyingizaamu oyo kyakola kikyamu oba olwaleero si ali mu opposition oba mulala ali mu opposition opposition ekisookera ddala omuntu abadde namba 2 mu kalulu k'obwa president yeyandibadde agenda mu parliament nga leader of opposition yeye nnyini senga kati olwaleero tulaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine nga yali mu ntebe eyo kubanga he is the de facto leader of opposition. Simanyi oluusi pulezidenti waffe bw'alowooza naye oba teyayagala kumulabako naye kakati ne bakigaana ekyo naye ne bagamba tukole ki kale alonde ate n'obuyinza obulonda n'obumuggyako nammwe abaafunayo ababaka 2 3 nammwe era mulonde ekyo mukimulekere bannange mbeebazizza nnyo abatuwuliriza mwebale nnyo mwebali ddala naye olutalo lw'emmwanyi terunnaba kuggwa emmwanyi njagala tugitwale mu kkooti tulinge pulezidenti wa Uganda asayininga etteeka etteeka ero lyagenda okusayininga tulitwale mu kkooti kale luligwera mu kkooti lukyali lutalo lunene nnyo n'ekirala bannaffe abalimi muyongere okusimba emmwanyi bino tebibamalaamu maanyi bino bya kiseera emmwanyi mugirabye kyekoze mwongere okulima emmwanyi okwegatta okwokulowooza nti nno kamutule wansi mukole ebiwandiiko museeko emikono muleete kamera zirage nga mwenna ab'opposition mwegasse mussaako emikono ebyo oluusi bibeera mu katemba w'amaanyi naye okwegattira ku issue ngene ya UCDA bwe yabaddeze kiba kirungi nnyo era kiba kya mugaso nnyo era kiba n'amakulu kubanga politics is about interest. Kati bwe mulabanga interest si zammwe zeegasse wamu awo muba mukola ki muyinza okutandikirawo omuyaga ogutwala gavumenti ne gugenda mu maaso. Olowooza ababaka baffe tebakoze kimala honalebo ku nsonga eno ya UCDA bw'ogirowoozaako ki ye interest ki Museveni z'alina mu nsonga eyo? Interests za President Museveni tezinnaba kuvaayo bulungi naye ababaka baffe okusooka ekintu kyatandika bulungi nze bwe nzijjukira eri kyatandikira Honorable Bwanika ndowooza yasinga okukyogerako ennyo nga adifendinga emmwanyi ero yagenda mu State House emmwanyi n'agidifendinga bulungi nnyo era ffenna ne tukola ki ne tusiima kati awo ne bavaawo ne bagenda mu Buganda Caucus saamanya ngeri ki oba baasalawo batya okugenda mu Buganda Caucus naye ndowooza nakyo tekyali kibi kubanga Buganda yesinga okukola ki yesinga okulima emmwanyi kati mu Buganda Caucus ne batuukayo naye ate ekyatuleetera omutawaana ndowooza yali muto waffe Empuuga kuba engeri gye yavaayo najja n'alumba Mwanga Kivumbi
ate n'amulumba bubi nnyo ng'amwogerako amwogerera ebigambo ani amugambye nti tiyateekwa okulwanirira emmwanyi ani yamuwa obuyinza obwo egamba wano we byatandikira okutabuka ndowooza senga nga owekitiibwa Mpuuga yali tavuddeyo mu layini eyo kulumba ekintu kyali kitandise bulungi era kyali kiyinza okutukola Wanika yali akireese ne Muwanga Kivumbi n'akitwala ng'owa Buganda Kokasi ne bannaffe abanuupu abandi badde bagamba nti be balina numbers ezisinga obungi mu parliament nabo ne bakkiriza okukolera wansi w'obukulembeze bwa Muwanga Kivumbi so awo kyali kikoze kyali kikutte nga kitambudde bulungi naye ekyomukisa omubi omukisa ogwo twagweyonoonedde ffeffe nnyini naye emikisa mingi gikyajja yegiri mu maaso. Olowooza nti nno mukulu Mpuuga okuvaayo okugamba Muwanga Kivumbi nti nno avudde mu layini naki yali strategy ya President Museveni nga gwayiseemu okukozesa ensonga eyo? Well, simanyi bulungi oba yali strategy oba yali akolerera President Museveni naye tekyalabika bulungi engeri gye kyavaayo ng'ate tuli mu lutalo wakati bwe mbeera mu lutalo wakati nga mulumba mukube emmundu buno obutonotono obumulumulu musooka ne mu bwesonyiwa naye engeri ono gye yakijjirayo ddala nekitandika n'okujja kumulamu abantu baffe tekyali ate Muwanga Kivumbi naye yayivaayo n'amuyitibwa anti kwegamba ekintu kyonna tukitunuulira nnyo ani atandise gw'atandise gw'oba oyonoonye bino byonna ebirala ebiddirira ziba consequences zakiri ekyatandikiddwa kuba naye ate yali tayinza kusirika busirisi naye teyamuvuma nnyo ekigambo nga kyali kinene honalebu weero kiyinza okuba nga kyali kinene kiyinza okuba nga si kyekyali ekituufu naye engeri gye byali nga bya lutalo ndowooza nti ajjayo bomwesinga okuba namuzisa bomwesinga namuzisa kati nga mwe Jeema mweteeseteese mutyako nale waffe nga Jeema tweteeseteese okusookera ddala twasalawo tuddemu tukole ssemateeka omupya owa Jeema mugenda kukola ssemateeka mupya ssemateeka waffe twamukola mu 2004-2005 we twatandikira ekibiina alimu naye of course nno munnange ebintu bingi bikyali applicable era nga bwe twabitandika bingi bijja kukomawo naye mulimu areas naffe ze tulaba nga zikaddiye nga zirimu obunafu nga zino zasukkirira kakati ezo ze tugenda nga tukolaki nga tutereeza so oyo ssemateeka tulowooza okumumaliriza ndowooza ku nkomerero y'omwaka guno December ono November mwezi gumu kubanga constitutional committee yaffe etambulidde ddala egenze abamu ku ffe twamaze ddala okuwayo ebirowoozo byaffe ku ngeri Jeema gyesaana okuddukanyizibwamu ate batambula bagenda Mbarara bagenda mu North bagenda mu East kwegamba kikola kitambulira ddala bulungi era kikutte bulungi areas kize muulaba nti nno zino zibadde zituleka mabega zibadde zituzingamya zemugenda okukyusaamu? Well, areas nkumu ekisooka mulimu area nga ey'okulonda okulonda kutegekebwa kutya mu Jeema ababaka bano bategekebwa batya tufuna tutya voters register tusobola tutya okunyweza amateeka agakwataganako n'ebyokulonda buli district eneeronda ababaka bameka abakyala abavubuka interest group zinaleeta abantu bameka kati ebyokulonda bikulu nnyo ebyo tugezezzaako era akakiiko kajja kututegeeza ebirowoozo bye kanaba kavuddeyo nako ebyawamu then of course ekitwaliramu n'okukola olukiiko luno lwe bayita National Delegates Conference olulina okutuula n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini ne kabeera nga nako kakoze eki nako katwaliddwamu ekirala twagala nnyo okufokasinga ku obukulembeze bwa pulezidenti bunaafaanana butya. Pulezidenti bw'abeera dikiteeta si kirungi ate pulezidenti bw'aba talina maanyi nga sekibodde nakyo si kirungi so twagala tupime obuyinza awo obutuufu pulezidenti bwe yandibadde akola ki pulezidenti bwe yandibadde abeera nabwo
ne cabinet ye of course n'enkiiko endala zonna ezikola ki n'enkiiko endala zonna ezitambuza ekibiina kino mu maaso. N'ekirala twagala nnyo okutunuulira ku mbeera y'abamemba baffe bayingira ne bajja mu kibiina tubamentalinze tutya tubafudde tutya bakada ba Jeema abatuufu bennyini abatanyenyezebwa kubanga abamu oyinza okulowooza nti muli nabo wano olwaleero naye ng'ate baliko ababasekeeterera wa emabega. So ekyo nakyo tukisisizzaako nnyo omulamwa okulaba engeri bammemba baffe gye tunabamentalinga gye tunabafuulira ddala bakada ab'amaanyi abali ggulugulu n'ebirala bingi bye twogerako mu constitution yaffe. Mu kiseera kino mulina omubaka omu Asumaani basaalirwa Gino Bigirwa yaleetawo enkola eya regional politics era nga singa basaalirwa concentrating ennyo ebugiri musobola okwongera ku babaka ne busogo okutwalira wamu. Ekintu kino mukitundamu mutya ekya regional politics? Enkola ya General Bigirwa eno si mbi nnyo era ndowooza nti nno esobola okubeerako weetutambuzaako kubanga buli kibiina kirina political base wekisinziira. Toyinza kugamba nti nno kakati katugambe mu kulonda by election okwakaggwa okwabadde mu Lango sub-region Eddokolo Abakena UPC yawangudde nga kyoyinza gigamba ate awamu n'okubeera nti balinamu n'enkolagana ne NRM naye ne NRM nayo yakoze eki yewunyizza okulaba nga abasajja bagikubye bubi nnyo ate era n'aba UPC ne baga nti aba NRM babadde bagezaako n'okubba akalulu owulidde kakati abo olaba nti nno amaanyi awo weegali era we basinziira era bayinza okusinziira awo ne bagenda nga bagasibwa mpola ne babuna eggwanga lyonna. N'abanuupu sofa kiraba bulabi kibabadde bakyakola bulungi naddala wano mu Buganda ne mu Busoga oli kakati nabo n'obalaba kakati ndowooza nti era tulinayo bannaffe be tusobola okwegatta nabo abava mu Western region Dr. Kano Besigye ne Rukungiri yamuwangulako ndowooza yamuwangulira ddala owulidde senga ne munnaffe General Mugisha muntu naye abaako wakola ki wanyweza. So okusinziira ku bigenda mu maaso kubanga obuzibu bwe tulina framework oba political landscape gye tukoleramu si ye ya bulijjo si ye environment ya democracy nga bw'ateekwa okubeera nga bwe batulimba. Owulidde democracy owaffe akyalimu ebiyitira bingi akyalimu ebikulikuli bingi mugenda mu kulonda ate nga bajjayo ab'amagye ate nga abasirikale ba poliisi bayingiramu wakubye wano olukuŋŋaana kyate wano tokubawo olukuŋŋaana ne bitabuka demokrasi waffe tannaba kukola ki tannaba kukula. So mu nkola efaanaganako bw'etyo nga opportunities zaffe ezimu zirinnyibwako olw'okubeera nti nno abali mu buyinza bakozesa amaanyi mangi nnyo kyetaaga buli kibiina ne kiviirayo ddala n'amaanyi mu kitundu gye kisinga okubeera n'amaanyi ne kivaayo ne kitegerekeka bulungi. So ndowooza ekirowoozo kya General Bigirwa ono saagala tukinyoome njagala tutandike okukigula njagala tutandike okukisaasaanya njagala tulabike nti nno tukiwa amaanyi oba oli awo kiyinza okubeerako we kitutuusa mpozi era nga bwe mbadde njogerako awo ne muganda wange oyo General Bigirwa ebigambo by'oluusi abitabikamu kakamulali kangi nnyo bibeeramu omususa ne bwe katiitaagisa nawo naakola ki n'akateekawo aba opposition n'abakuba abaana ba movement nabo n'abakuba bw'oba oyagala ekirowoozo kyo bakigule
obeerako ne bono okisookezaamu bo n'obeera ng'ate tobakoze eki tobakubye nnyo oba tobatereddemu kaamulali mungi ne balyako kakamulali ne batandika okuwulira nga mulimu ekiwoomereze ne bamanya nti naawe wali waliwo ne kasukaali wali waliwo na kano bagamba awo ekirowoozo kisobola okukola ki kisobola okutambula naye bw'okiteekamu kaamulali omungi ate buli omu n'omuteera mu ssowaani buli omu n'omuteera mu ssowaani kiyinza okukigaana okutambula naye nze ndowooza nti nno si kirowoozo kibi nnyo tusaana tutandika okukirowoolezaako ddala siriasi akati enkola ya jjajja ono akomawo 2026 kyakakasiddwa ne mutabani we kati atandise okusayininga ebiwandiiko buli wagenda olowooza jjajja ayinayo omuntu omulala gwagenda okuwa obuyinza ono atali mutabani we bwe nga opposition okusobola okwetegeka obulungi okwaŋŋanga singa aba aleese omuntu omulala yenno well oba aleese oba taleese ekyo kikyali eri waabwe kikyali eri waabwe mu NRM sandyagadde nnyo kukiyingirira wano olwaleero nekyendaba nti General Muhoozi kakati ame commander w'amagye civil servant nandyagadde kulaba kintu kimu nti arespectinga amateeka constitution yaffe nga bweteeka okubeera ebikwataganako ne baki ne ba civil servant fe tuli mu political process ye ayeri mu magye kye tutakyalowooza nti nno lino eggwanga lisaana okuddamu okufugibwa amagye ekyo tekyandibadde kiwoomu ate naye kennyini aba yeefeebezza kubanga kyandibadde kirungi nga General Muhoozi ayagala okutwala obukulembeze azimbire ku musingi kitaawe kwakoze eki gwaleseewo kitaawe already aleseewo enkola yaki enkola y'ebibiina n'engeri pulezidenti gyalondebwamu n'engeri on'obuyinza bwa pulezidenti bani abateekwa okumuddira mu buyinza oba Mukama Katonda amujjuludde oba tamujjuludde nze ndowooza nti nno kiri mu interest ya General Muhoozi okulaba nti nno enkola ya taata we awo atandikira nakola ki n'agenda mu maka naye okutuzza ate emabega mu mirembe gya Idi Amiini olwo tuba ate abatuzizaayo wa Idi Amiini kiba kituyamba ekyo tuba tutambule emmotoka ebanga eri mu reverse gear ate eyinza emmotoka bw'etomererera mu reverse gear etomera bubi nnyo mwana wattu n'omala ogivuga supiidi mu luguudo mu reverse gear etomera naawe wenyini eyinza okukumalawo so musuubiramu nti nno ajja kuzimbira ku musingi kitaawe gwalese ayongere okulongoosa demokrasi kati honorable njagala kuddayo ku nsonga ya UCDA mwe nga bajeema position yammwe eri luddawa affe nga bajeema position yaffe eri clear tetwayagadde engeri ki UCDA gye yaggibwawo era kyatulaze omwoyo ogutali mulungi naddala gavumenti yaffe gwekozesa mu kukola amateeka gano jjukira eri bwe baali nga bikyali eri wansi nga tebanatuuka ku kino gavumenti yavaayo negamba nti kale katukkirize agencies ne regulatory authorities zino tuziwe transition ya myaka 3 nga bwe tuzimba ne capacity mu ministries eri bwe tunamala okweteekateeka tuliddamu ne tukola ki ne tulaba ffenna ne tumanya nti nno kale kaakati ndowooza emyaka gino 3 UCDA ekyaliwo ate batugambye nti neeri mu ministry bagenda nayo kugiteekateeka oba oli awo n'abaana abamu bali batwala eri ekyo kye baakola kaakati katugambe oba bakikola ku lwakutaano nga tugenda bagenza okukomawo mu wiikendi nti kati eveewo n'emyaka 3 tukyajagala ffe eveewo egende mugende mu parliament mulabe nti muyise etteeka UCDA ekoleki eviirewo ddala tugamba enkola eyo gavumenti eringa ekintu kye yakoze n'obusungu nefubitizi nze ndowooza nti eyo si enkola eya politics gwe tuteekwa okuplayinga mu ggwanga lyo eyo enkola ey'okupanikinga bwetyo nga mulinga abali mu lutalo muba muli mu lutalo
kakati katugambe nga mutegedde nti ekitundu kyeruweero kyo abayekera bakiwambye musobola okuga nti kakati abeeruweero muggalewo bannanga amasomero mwenna olw'okutaasa abaana baffe naye bwe bugenda okukeera ku makya ng'abayeekera batuuse Gombe batuuse Matugga bali mu Wakiso oddayo nobaga nti bannange twabale tubagambye kuggalawo ga mu Luweero naye ne Wakiso ekitundu ekimu nakyo kiggalwewo n'ojja kwegamba naye na kino bwe batwe bakikoze nti kiragira ddala omwoyo omubi kiraga obusungu enkola si nnungi eringa eraga nti eggwanga lyaffe liri failed state yagala okulaga nti eggwanga lyaffe liri failed state nti ne decision bwezityo bwe tuzikola tukola kino olwaleero ate olwate next day ne tukola kino nze ndowooza nti ekyo nakyo baakigudde UCD eno ekisookera ddala erina ensonga nga 3 engojjeeko ekyo naye n'ensonga endala nga 3 enkulu ddala ekisooka UCD ekitongole kikulu kyekitongole ekikwataganako n'ekirime ebimu ku bisingira ddala okuleeta muno foreign exchange ebireeta ssente n'okugaggawaza omuntu wa wansi n'olwekyo bandibadde bakissaamu ekitiibwa bandibadde bakihandolinga bulungi naye tebakihandolinze bulungi ekisooka ba stakeholders tebaweereddwa mukisa kwogera ku nsonga eno owulidde ebintu byakobye mu paalamenti wokka eno ensonga yabadde nkulu sipiika Anita Mongo yandibadde ateekinga ne paalamenti mu riseesi n'abaga nti kati mbawadde omwezi mulamba musooke muddeyo mu bitundu byammwe mukonsaltinge ku bantu tuwulire bba abantu bagamba ki kwegamba mulyoke muveeyo n'ebirowoozo by'abantu akakiiko kano Legal and Parliamentary Committee kandibadde kayita bano bonna ba importers ba exporters abasuubula emmwanyi nabo ne bajja nabo ne bawa ebirowoozo byabwe omukisa ogwo gwonna bagusaanikidde tebaguwadde bantu so ekyo kyabadde kibi nnyo neewunyiza bakozesezza figa naye nga figa ezo ziri one sided. President Museveni alina ekintu kye yaleeta n'agamba nti ekibaro kirungi nnyo ng'awa amagezi abalimi ti bw'obanga oli mulimi mu kulima teekamu ekibaro owulidde tunuulira olabe muyiikeemu bw'oteekamu emmwanyi ofunamu ssente mmeka ng'oggyeko ssente z'ofunamu okozesa kosti ki agamba otunuulira ku kosti n'otunuulira ne ku ssente z'okola ki z'oggyamu awo osobola okutegeera oba ofuna amagoba oba okulima ennaanasi kyekikola ki kyekisinga naye ku mulundi guno bo babadde bayisa etteeka lino erya UCDA batunudde ku kosti si zokka tebatunudde ku gundi ku benefit kubanga mu economics tulina kye tuyita cost benefit analysis atawo mu byenfuna oli kafulu ekintu ng'ekyo ekyo kitongole kya byanfuna okikolako cost benefit analysis n'osunsula bulungi costs z'oteekamu ne benefit z'ofunamu benefit zino n'ozijjamu ne kye tuyita short term medium term ne long term bino byonna ng'obikoze eki ng'obitunuulidde bulungi n'olyoka osalawo ng'otunuulidde ku cost ne benefit n'ogamba nti nno yes kino ekitongole kya mugaso oba kino kitongole si kya mugaso naye bwe batunudde ku kintu eki cost zokka abali mu UCDA batwala emisaala minene nnyo be basinga abali mu gundi mu Ministry of Agriculture kino tetusobola kukikkiriza nga tebatunudde UCDA kireeta migaso ki emigaso gyonna tebagitunuddemu ate mu butuufu era nga begambye abantu abandi badde baleeta emigaso gino be bali be balemesezza okujja okwetaba mu discussion kubanga abantu be bafuna emigaso ku ground yenye abalina emigaso ya UCDA bano ba exporter be bamanya emigaso gya UCDA
bano ba baki abasuubuzi b'emmwanyi abasuubulira ddala ku mulimi bemamanya emigaso benefit naye batunudde ku costs zokka ebaga nti kiveewo senga olwaleero okozesa ya disitulikiti y'emu n'otunuulira ku Uganda Revenue Authority Uganda Revenue Authority bafuna emisaala gya waggulu nnyo bw'obageraageranya n'aba Ministry of Finance bano emisaala gyabwe gikubisaamu egya Ministry of Finance emirundi naki n'emirundi ne KCCA